Kwaniza nnyo ali ku Bukedde TV1 ne Aban TV ke kadde ya kamulye gafaga Bukedde erubande waliyo ladduwe ku byetaata netta taate era n'abaana be babiri songa ibunayira North Korea egeseza emizinga emikambwe ngeraga America nti tebatudde nze kuteesa jejuli omunsi wonna oli nyongero kwaniza katulabe bikuli ebiri mugalero atenzira nagombojivu ebikulu mugabo Bukedde genda mu Pride wekulakulanye kubanga bambi Pride kubeererawo in good and bad times. Pride Microfinance enkulakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Abakulira Nssf Baanukudde abaka ku byava mu kunoonyereza ku nzirukanya y'ekitavu alipoota talina we tusingisiza musango kubanga omuntu ayogera amazima tatya kubuuzibwa. Omubaka Basalirwa Ayanjudde Etteeka ku Bisiyaga mu kakiiko ka Paalamenti ak'amateeka abasingisibwa ayagala basibwe mayisa. Kijja kusinziira ku bujulizi obuliwo. Poliisi n'akakiiko akanoonyeza ku bwenguzi mu maka g'obwa pulezidenti beddiza okunoonyereza ku bakungu ba gavumenti abeegabanya amabaati g'ekkalamojja. N'obuyambi obulala bwe bwabulankanyizibwamu. Ensiitaano y'abakirimaanyi North Korea egeseza misaire enkambwe